Yo. Nobody say. Musula ali kiriya nnyo. Owaye katutandikira wennyini ennaku zino omuliro nga muleese mungi. Si muliro mungi, sifa baleese omuliro. Abantu baleese omuliro. Omuliro guno guva ku kyani agukumira ni agenda agukoleeza ni agukumamu. Bafaani bennyini kanakali basira okakumamu kubanga kakyaya kapaka last. Tulesonga nti no ghetto. Just no ghetto. Era nga ne His Excellency President of Yoweri Kaguta Museveni watugamba nti ghetto ita yesha jira mu kyamaanyi naye yati yanyiwa ghetto koze ki evudde mu bwaini era ghetto yemu evudde bwani kibande sazino ali mu kubanga atambuza obulamu atambuza avubuka atambuza kwanga kisobola mu abavubuka n'ovubuka mu kite sazino akaluma adira akalabulumi ngana kiddako kati akaluma nagananga embanka kaluma nfuna art n'obwongo na mu studio nekaki nenjiye kiddako kekalio kano kolengesa zino kwanga lima sabu sasa naye nalali abasinga badde batandise obigeresa n'obiteeka ku byobufuzi n'obiteeka ku gundi egenda maaso like indiscipline gwe nga addeko ne alien skin okumala ebbanga gwe amutegeera soko mutunyonyolemuko mu 30 seconds. Alien skin tanya mwenge, alien skin tafu wanjaga, alien skin alumaka mayirungi kukata akalumisa binyewo. Alien skin respecting everybody amuli around. Alien skin ye muntu atamane gali yo muntu nga manyi ne gali yange ya 20 namanyi ani aliko mu Sudan taliko yagenzeewa na kunonya pakalast. So alien skin if you do ngoli close na ye abagenzeko na ye abaddeko ne bange tono ne banamule bananga singa mukimanyi abagenzeko na ye ye muntu akuwa time omukubere simu akuddiza muzango musikola azza mbayimbe meka abandi bakikozeeko ngaza fire pato nyo so wanja ulonyo respecting everybody kwa talwana musaka zonne zibaddewo takuba nko muntu nono ntolo yali alwanye nono yali akubi nono bona bagamba ntoli ya mukubi uli ya mukubi so ngaye omuntu ali disciplined bulungi nnyo. So kibagerese kya indiscipline tokimulabamu tokimanyi nakimanyi. Just omanyi omuntu tonamusemberera ukali judge naye omuntu akonofuna ekiddako nga kiri kiti kiri bogera bati omuntu ono nga simanyi so mufuna ukali judge him there and then. Gwe nga musembere nnyo ebiroto bye byebiruwa waso mission kawumbi cheche abantu yotageze nnyo negwe abantu bakitegeera mwanjawo tegeza nti no tukiriza ebirubirirwa bimbulamu kikawumbi ko Smith na wana bambulubulo mayina ebirubirirwa byayagala kubanga ayisawo mbulamu enseno kikawumbi akagamba nti yajja mundu nga ine kigenderwa ki nga zutiriza abana bagita abamu abali bakaluma bulumi nasigala kusigazaawo nomuga mission ya kawumbi mission ya kolamu mission ya kulabisa tegera nti gogano okola akawumbi ogenda kalemerera mwana okatuukako bwogana okunoonya togenda funa kawumbi ako so kati alien skin ali mu kawumbi kisaza ali mu katambulamu ali mu mission ali mu kagoba kati atuusenga wa kasofa mu kawumbi acha kaliko kwota agifunye kwota kano tuli mu kwota kasamambiro kituufu alien skin alira mbuvuyo oba tiimu yo bamwenga abali ku tiimu ye kituufu alira mbuvuyo okuya mbuvuyo ati nti problems mwafuna yita ya mbuvuyo yesi buvuyo ndozolengedde yesi yemtegesi w'ekivulu omutegesi w'ekivulu yerabyewo ati nagamba ono waliwo sente zange. Alien Skin is a businessman like any other artist tuweta business ku table ye muyimbi alina okuyimba kubanga ali akuyimba esaazi neno so Abitex yaze namugamba diri weri nkwagala ku Heroes Day oyimbe namugamba lunaku kiro lifiri namugamba nga mwenda wendi sina buzibu nakatono namugamba kusinga mwenda June namugamba no problem sina ko nemo mwenda kuyimba era balina okuyimba tagenda so mwenda June na confirming Abitex era sagala Alien Skin baloze mundu yategese nga mwenda ni tabanga yesi mutegese ye muyimbi amuguze namwaka sente ke nakivaamu ana bayimbira nga mwenda ebino nebezo after otalo yayina ne Paraso abantu ayizo gamu nakavuya ke kavideko ekivulu kino otalo le bayina ne balwana alululwa twali tolo nakatono ande ina utalo na Paraso tamwina ko nakati ina Paraso ina utalo na Alien Skin yesa ne bagalo kusawa embeera otegera kabaya vyo na bagamba munna abana bakubiddwa mu ghetto ozo kwa bamukubye MP ne yakuba kwa demigo na machupa so okosikuba era taina buzibu nakati kanga abantu bafaitiza balwananga nawe bantu bajjemu amaaso kati okukulwana chimana taina buzibu na Paraso taina buzibu na nani na timu good music ne timu good music taina buzibu nani katwebuuzeemuko abantu singa bayinza okulowooza nti no singa Alien Skin tebamugula yandibadde agenda ku Love Fest n'ayimba
of course alien skin era yavayo nabagamba nga mwenda mu interviews yakola tugenda bagirani Palaso era singa tabali na kivulu kye kinene sina kino oyinza n'okwewuunya ayinza osooka eri nayimba najja ye eva akola surprise ayinza osooka eri nagenda nayimba kituufu alien skin azanya sympathy vote eya Bobi Wine kunsaasira kyava taddiza Palaso si kunsaasira talina buzibu tewali buzibu n'akatono na Palaso era ne Palaso erina buzibu n'akatono era ebifo bino byanjawulo kino kiri mu Wakiso kiri mu Kampala so n'abawagizi nabo banjawulo mulimu abagizi abagala ki ankopi n'abagizi abagala ani Kimenge naye nga ntibagamba alien skin ayinamu oba just bya social media ayinamu 1 to 2 oba just akola mbukozi just kusibyamu Palaso yamugezaamu talina kyeyamukola nze simanyi oba yamugezaamu naye nze just nga yabugamba agamba talinamu 1 to 2 come and stand with him omuyimbi byemukola bwe talinamu 1 to 2 ebyaddala natukingamba bwamulabako mu sparing gwogamba ki babriefing bakinga sparing ebeera gye sparing eba sparing ndikuja ngiringa gwidwa sparing just kuba kweyisamu bweyisa bwoti togere ku neeyisa y'eggaali ya alien skin eggulo yabadde mu kibuga bagamba muno waliwo ebyabuliddwa abamu babuliddwa mu busiimu abalala kino kiraga muno security of freedom state eyinza okubeera nga naye yeeraliikiriza gwe nga abaddeko naye tewali byabuze abagamba byabuze bagira balipone ku poliisi babikira iminde amanyi mateeka bwegali agamba nti bamupye ogera ku poliisi nokaki omwaka nga gutandika stickman alien skin wanga gwaddeko ku mwalinako ekirowoozo ekiteeka concert waliyo Nkwakyo festival yeri mu kulodinga yaddi dates are yet to be confirmed nenga it's still loading gavumenti ekintu kyemwagala okukola yakijjawo dda negamba era tekiri mu mateeka mwagala kudifyinga gavumenti gwe mulimu gwamu ngambye Nkwakyo festival kigambo kyalumi kyolo tukitegeeza ki kewakakola endowoozayo kinyonyole bafaani bo Nkwakyo festival bagitegeeza nga watuma eshow notuma erinnya any name batuma show yo linnya Rolex festival waliyo Rolex wale nnyo waliyo chicken festival waliyo nkoko Nkwakyo festival waliyo waliyo Nkwakyo festival waliyo ki oja kola ebinaabera owaye abantu bagamba muno ng'ennaku z'omwezi 9 oluguudo balugale olwa Entebbe Road oluguudo olugenda ku airport kino nga gwe ali ku ttiimu okyogerako ki bigambo by'abantu owaye mbadde gamba Nkwakyo festival tule product kyegenda okusinga okubeerawo Nkwakyo festival byonna ebyakabi kigenda okugenda kubaayo abayimbi ebyenjawulo sports ez'enjawulo genda okubanga kanivo bigenda okubeera kati twogere ku kino ky'okuggalawo oluguudo luno ebyo bigwa peregesi yasimpoza abantu otambu nina teyasobola naye kubonaawo taliyo yo peregesi security muyina eyammwe oba muyina ya gavumenti Uganda police weri era bagenze mu meeting ya security Uganda police ne UPDF bakiri in control seggaali teziriiwo eggaali teziriiwo tewali byaggaali kirina okumanya security abantu badde batenga bati okujja n'amasimu gaabwe ne sente nyi banne babawerekeddeko kubanga ekivulu kino bayimbi bangi abagala music wa Uganda bayimbi bangi bajja balaba katogere ku ezivaamu ese singa tubuuza omuyimbi ezivaamu ziddamu mwe mu ggaali zidda mu ghetto oba zamutegesi ekivulu bakiguze omuyimbi bamuguze eki bamuguze aliwo okuyimba buyimbi kivulu kye ekyomutegesi zimusanisa abantu be kino tekireetawo entalo nga ekivulu kiwedde Palaso ne alien skin Mayanja family ne Abitex eno business mwana eno showbiz mazina ga nkima oyingira enkima okayingira enkima kizale kunyako omukiro temutiddemu temuyinza obutafuna bantu abaana bazze ab'omuyimbi waabwe twogereko ku akavidiyo akatrending right now kewakoze aka kafist okuva mu ghetto abantu bano babeeramu otya stickman kafist gwe tezikulya nandi jasibantegeera bakyali baana mwana
bachalimba naye nga ntubeebuuza ddala gyebiri oba mubipanga bupansi nawe genda owazalimba genda kegazi kawempe ogendeko eripanda oba ogamba nti lyakiyaaye nimba bagende mukko bakuweyo interview eya one on one olabe nti sibangu tebagaba interview naye bagikuwadde omanya oli kyaliwaabwe kati ngoyaga ndi kafist kafist kitegeeze soko kitunyonyolemuko olulimi olwangu kafist aba muntu omukubi w'eŋŋuumi naye nga ye ekigendererwa kye akuba ŋŋuumi emu kukusuula wansi kukolako mikolo kafist yagamba eŋŋuumi bbiri akabulooka ku mutwe nti eŋŋuumi weekulemererwa lazima kubamu kaki akabulooka negigwerawo ekigambo gambayo kireese ensasage ku tiktok ku facebook ne ku mitimbagano kinnyonnyola abatulaba ngazi benaga ngambayo kikira ngambayo then waga teri agambayo nti taliwo agamba wali wagamba agamba ye kale ebigambo ebisembayo eri abakulaba mwebale nnyo twagala music ya Uganda supporting music ya Uganda mwebale nnyo stigma mu Sudan ebipya 256 by channel yeah